Tugenze ku luyimba olwo byendabye luyimba lwa Herman Basudde. Herman Basudde mu luyimba luno yasobola okwogera nnyo erinnya lye bayita Mbalire. Nange ngambye kanoonyereze ku musajja ono gwe bayita Mbalire. Basudde ono yali amwogerako biki, yali ategeeza ki? Oluyimba olwo lwa byendabye lwafulumira ku alubamu ya Basudde oba teepu eye12 mu mwaka 1996. Waliwo yagambira Mbalire Mbalire gwe ndifa nkutendereza wafuukira ddala lukoba kwensi bendera n'enywera bizibu byansi bino twaligenze wamu. Basudde ekitegeeza omusajja ono yamwagala nnyo kubanga erinnya Mbalire mu luyimba olwo oba oluwulidde yaliddiŋŋana nnyo. Mbalire Mbalire ngenze nga Mbalire amusiibula. Nange kwe kaagala okunoonyereza ku mukulu ono Mbalire. Mbalire yani bangi beebuuza Mbalire. Herman Basudde nno okulambika obubaka obwo yali agezaako okuba ate nga ayina kyayagala okuba ate nga ategeeza. Ayina emikwano mingi nnyo naye yayina empagi ezaali luwaga mu ndongo ye. Kati omukulu ono gwe bayita Mbalire yali mpagi luwaga nnyo. Era obubaka bwali bulaga omukwano gwe baali bayina mu ndongo y'okuyimba. Mbalire nno musajja ono akadde kano mugenzi bamuyita Fred Mbalire. Bamukazaako erya Kateteyi. Erya Kateteyi nno baali mukazaako mu abawagizi abaasinganga okulaba emizannyo olw'ensonga nti ono omusajja yali muzibu nnyo mu mizannyo egy'enjawulo ng'azannya ng'ateekamu ekiteeteeyi nga yeekuba pawuda yeekuba biki byonna ng'azannyira ddala. Era bangi nnyo bannakatemba bino bye bazannya Mbalire yabizannya dda. Kati erinnya awo libayita Kateteyi ne lijja naye ng'erinnya lye ye Fred Mbalire. Kati twalyongerako ye Fred Mbalire Kateteyi. Erinnya we liva ku mizannyo egyo nesobola okuba ate ng'abasinga mumugoberera oba mwamugoberera. Omusajja ono munnakyaggwe era nga muzzukulu wa Gabunga. Muzeeyi we baali bamuyita Waswa Sepiria. Yafa 2013 ate nga maama we baali bamuyita Nabatanzi. Yafa mu mwaka 1980. Mbalire nno okutandika endongo ye yatandikira mu Lukwata n'agendako ewa Basudde n'amaliriza ewa Kafeero mu kulabako. Naye nga Mbalire ne Basudde wano wenjagadde okwogera ku luyimba luno byendabye we yamutendereza okuba ate nga amugamba nti gwe mpagi nnyo oba oli lukoba ndikutenda ndifa nkutendereza nti Mbalire oli wanjawulo nnyo ku be nali mbaddeko nabo. Bano nno be bamu ku bavubuka abava ne Basudde mu kibiina ekya Lukwata. Bw'oba ojjukidde emboozi ya Lukwata yaliwo obutakkaanya obwaliwo ne Basudde ne bannaffe aba Lukwata Livingstone Kasozi. Kati nno omukulu ono balina ekyama kyabwe bwe baaviira eyo. Kati Mbalire nga bw'omanyi nti Herman Basudde baafuna obutakkaanya olw'ensonga nti waliwo show gye baali bagenzeemu ndowooza yali ku Colina Hotel awo. Yali Colina Hotel bwe byaggwera ng'obe nga banategeerekese nga n'omukulu bamunoonya tebamulaba Livingstone Kasozi ng'ensonga tebazitegeera. Bangi ne bagamba nti obudde obwo Livingstone Kasozi abaaliwo nti oba yali ayina mwagenze mu kasenge ndowooza we yaviireyo nga n'ekivulu kiwedde nga n'abasasula embeera tebagitegeera. Kati Basudde mu busungu obw'amaanyi yagamba ebigambo bino n'agamba nze leero lwenkomye okukola ne Lukwata Gita Singers oyo yenna agenda nange aneegatteko simusalirawo oli wa ddembe okutambula nange kuba ngenda kutandika ekibiina kyange mu busungu obw'amaanyi. Era mu baana abato abavubuka abaaliwo ebiseera ebyo ono Mbalire yagamba mukama wange tondeka. Mbalire nno ng'agamba Basudde tugende. Mbalire ng'agenda n'omukulu Herman Basudde era nga batandika kabuladda professional singers netandikira awo. Omukulu no Mbalire Kateteyi yali munywanyi nnyo wa Herman Basudde era ne we yafiira baali banywanyi nnyo. Okumanya nti baali banywanyi ne mukyala we gwe bayita Ndakayiza Fiona abawulira abafiira mu kabenje ka Herman Basudde. Kati ono omukyala gwe bayita Ndakayiza Fiona y'omu ku baasematuka ne Mukama teyamutaasa nti akabenje ako abajjukira kaagwawo nga 11 omwezi ogw'omukaaga 1997. Kati ennaku 9 we zaayitawo Ndakayiza ono yali tafunye bisago by'amaanyi naye olw'ensonga nti abategeeza nti yali alina n'olubuto lwali lwa myezi 2. Kati omukyala oyo Ndakayiza yali
yali mukyala wa Mbalire Kateteyi yafiiramu mu kabenja ko yasimatuka naye nga be baalimu mu kabenja ako. Mbalire ng'avudde nga Basudde afudde yasobola okuba ate nga yeegatta ewa munywanyi we Job Kafeero. Job Kafeero paka we yafiira mu mwezi ogwa 3 ogw'Ekumi 2004 omukulu we Mbalire Kateteyi naye we yafiira. Ne Mbalire Kateteyi abatamutegeera bulungi oba bali balabyeko ku vidiyo ya bagiyita Walumbe Zaaya oyo gwe balabanga omukulu we yazannyanga ng'omufu nga bamutaddemu pamba iyo omukulu gwe bayita Fred Mbalire Kateteyi. Mbalire Kateteyi nno yali munywanyi nnyo wa Herman Basudde nga bowulira era nga Mbalire Kateteyi ono teyali wakuzannya nnyo waliwo era be yayisaamu eggaali ebiseera ebyo yasangako Sebatta n'amugamba Sebatta watusuulira abayimbi nga bamanyi Sebatta alina ekibiina kye bayita Matendo Demonstration School eno yali akademe y'amatendo kati ono Kateteyi yagamba Sebatta agamba watusuulira abayimbi abalungi. Ebiseera ebyo waliwo omukulu Pastor Yiga nga bamanyi Pastor Yiga ali mukubi wa bivuga mu kibiina kye bayita Kampala Music Stars yamukakkanya n'amugamba kakkana aba akyali waliwo omukulu bamuyitanga manager Lubega najja nga aleeta olusidiiki yamuyisaamu empite yali mwangu ono gwe bayita Mbalire Kateteyi nno y'omu ku basajja abo boogamba nti endongo baagikubira ddala era oba ozinoonyezaako endongo ye yagikuba. Mbalire Kateteyi yali muganda w'omukulu bamuyita bw'oba ogoberedde kadongo kamu omukulu bamuyita Kizito Godfrey ono yaliko manager wa bagiyita kulabako eya Job Kafeero era omukulu ono yali mukubi wa jazz yaliko mu kibiina kye bayita Thames Band bwe yavaayo neyegatta ku lukwatwa n'agenda kulabako oyo yali mutoowe Kizito Godfrey abamutegeera obulungi nga bamutegeezezza nti mukulu oyo gwe bayita Mbalire Kateteyi yasiikibwa 2 Ennakibizzi saidi z'ebuyikwa eyo gye yaziikibwa n'amaliriza ng'endongo ye agitambuza bw'atyo. Mukyala we gwe kutegeezaako Nakayiza Fiona ono yali muganda w'omukyala gwe bayita Senior Woman oba gwe bayita Irene Nakito. Nakayiza ono yafiira ku myaka 25 era nga bwe kutegeezaako nti yafaayo n'olubuto lwa myezi 2. Bamuziika saidi z'ekikuba mpanga Namayumba eyo yakubako ennyimba nga Memmeme Katale n'endala nnyingi nnyo era nga nyinayo waliwo ne bawala be abayimba waliwo omuwala bamuyita Yvonne Mbalire Kateteyi naye ayimba yaliko mu kibiina kya Vision Heroes ekyawalukaga kati akadde kanondoza waliwo ekibiina kye bagatta abaana b'abagenzi bagiyita Ntale Stars mulimu Owakasozi Nasubugadana mulimu Katende mulimu Kafeero Swazi n'abalala mwebali abayimba mpolampola. Mbalire Kateteyi nno gwe nkutegeezaako ono yakolako ne ku Super FM we yafiira omukulu oyo embeera yasobola okuba ate nga byonna bikola y'omukulu oyo gwe bayita Mbalire Kateteyi. Abadde basinga okuba nga mumwebuuza lwaki Basudde yamusuusuuta nnyo yali munywanyi we nnyo